Abataka bbu Obuganda babutwala ffenna abataka bbu kuluna asigala talama. Kyolaba ekyo kifo kya Bwakabaka kitukuvu nga kitudde ku ntikko y'olusozi lwa Ssekabaka Kimera Bumera eyameza Obuganda. Kyolwengera wali ekyo kyekyuma kya kampuni ekozesa bbomu okukuba n'okwasa amayinja era kyowulira yeddoboozi oba sawuti eva mu kyuma kino ekikola misana na kiro mutasirika. Erudda eno z'ennimiro n'amayumba g'abantu ba Ssaabasajja Kabaka ebitandise okumenyebwa lwa mpaka era ng'ewali abatuuze bakubwa emiggo kiro na misana okusobozesa abanene mu kampuni y'Abachina okutwala n'okumalawo ebyobuwangwa by'ensi yattu. Kati wano lwolaba olwo lwe lubiri lwa Ssekabaka Kimera Bumera oluliko olusozi olwo oluteekeddwako ennamba n'obubonero obulaga we bagenda okusinziira nga balukuba bbomu olwo nalwo luveewo. Kati byolabye ebyo by'ebimotoka ebinene era zolaba ezo z'entuumo z'ebyobugagga ebimu ku bye tulaba ebiva mu nsozi zino nga zimenyeddwa era ng'olwasooka okukubibwa lwolengera awo lwe lwali olwa Ssekabaka Tebandeke Bundeke ewatuula amaanyi g'Obwakateebe. Kaakati ate kankulage ku mayu g'abantu ba Ssaabasajja Kabaka agatandise okumenyebwa ng'oggyeko emiggo egibakubwa amagye misana na kiro ago g'olaba ge mayu gaabwe agamenyebwa Omuchina asobole okutwala n'okusaanyaawo ebyobuwangwa by'ensi yammwe. Olunaku lwaleero ku ssaawa 3:45 emboozi y'olunaku olwaleero ekwatagana ku banene abaviira ddala mu lulyo lw'Obwakabaka abasazeewo okuzikiriza olusozi olukolebwako emikolo egituuza Kabaka ku Namulondo. Olusozi luno lwolaba luliko entebe ezikolebwako emikolo gye sigenda kwanjuluza guno na guno na guli kubanga waliwo abawulira abataagala olusozi luno lubeerewo. Luno lutuddemu emikolo egituuza Ssaabasajja Kabaka ku ntebe nga n'ekisinga okwewuunyisa abafunye obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente bava mu lulyo lwennyini olw'abalangira n'abambejja nga tebakomye bukomi kunnyika Buganda wabula okubonyaabonya abantu ba Uganda abakulu n'amabujja batudde mu byalo bya Kabaka Bumera ne Bundeke. Bano bataagudde amasiro agaliyo era n'okukola ebyambyo ne byogenda okuwulira leero. Gwetega Butezi Media Choice ssaawa 3:45 olwaleero ogambe munno nti soogera bwogezi nteekawo obujulizi yeze Ssaalongo Kanka Kapita 3:45 ku Media Choice Television. Abasinga baali badda baali kabya amaziga ttaka lya Buganda eri abalwanya wowe abamu ne battibwa kati liddibwa abatwazi kyekinyaziranya. Vulugu n'obulyako ebiri ku ttaka e Buganda bye bitujja amaziga.